ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Bandiza mwenna abeekuumira ku mukutu guno ogwa Unique Media mbabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya bikutwala bitya wayiriza waleero gwe yakava ku mulimu atukulisaayo then gwe agenda obugenzi naye katukwagaliza ebirungi so mwebale nnyo okubeera nga mwekuumidde ku mukutu guno. Samikege mannya gange Chris yabeera ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna nga wooteekeddwa okukifuna era kutumirako ku bantu bonna bemmanyi nga mumanyi n'otunoonyako mu inbox okulaba nga temututereeza wano nawali okutugamba nti Sami mbadde nsaba kino tuba tusobola okitereeza tukitereezemu for the better. Sami wano saategeddewo kyabadde kitya ne tuwuliziganya okusinga abakola ki abavuma obuvumi kwanza ensuubira agali ewamu kiggwayo kitya agali awamu gegaluma ennyama kale ne lwaleero nzize ne musajja wange musumba asidda mu nnaku Kawuki liri eddala mpozi gwani Robert Kawuki Robert tubeere nga ate tumalayo kweri program gye twasemba okukola naye waliwo bye tutaamalayo ng'oba oli awo byali birungi obudde bwatucyankalanako nkuba kujja then tulaba nga tusobola kweyongerayo ntumirawo ku Farida oli manyi munnaawe otambula wano nawali nasembye oyogera naawe obanga ogamba oli Netherlands kutumirako weebale nnyo weebalire ddala njala kutumirako ku mukyala gwe bayita Rebecca mukyala si mubi abeera b'amaanyi ali US awo mbeebaliza ddala okubeera nga mulaba then waliwo omulala bamuyita Olivia naawe nkutumiddeko n'abalala mwenna waliwo omusajja bamuyita Alex oli mu UAE awo oli Dubai oli sibyawula bulungi naye oli mu UAE kyemmanyi weebale nnyo okubeera nga oli ku Unique Media kale sidda munako buuzaako ku bantu then tulabe engeri tugenda bantandika programu y'olunaku olwaleero sebo. Balamusizza nnyo mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nzisaamu ekitiibwa obudde bwammwe era neebaza Katonda olwakadde ne ka chance kenfunye nze omanyi nze nina amaalo nfuna chance mba ndaba nga sikifunangako opportunity mpya kantu kano tukambuseeko wano tukambuseeko nga wano oba wadde oŋŋamba olwenfuna chance ejja ku mpewo wano ndaba nga opportunity nga atakikolangako ekyo nno kinnyamba oyo yenze ekintwala engeri y'obutamanyiira bintu so neebaza Katonda ku lwa buli muntu yenna atulaba n'abantu abakomentinga kyeki mu Luganda okuteesa kubanga kuteesa Katonda abawa omukisa kitegeeza Unique Media nammwe mugikuza mugizimba mutuwa amagezi Katonda abawa omukisa era akubise mu data wammwe n'ebirala byonna n'obudde so mbasaamu ekitiibwa naye okuddamu okunnyaniriza mu kifo kino. Amiina. Njala nno nange okugamba mubankubira olumu waliwo abankubira nga baagala kumpa ku magezi engeri gye tuyinza okuzaamu viewership. Senga tukola kino njala obbagamba magezi gammwe malungi naye sigeetaaga agafaanana bwe gatyo siriwo okunoonya viewership
bandabe nnyo. Tambula n'abo babalowooza nti Unique Media byekola bya makulu ebyo byekola bingattako si kubeesibako. So kyennyina kyekyo kukineeyongerako Mukama yeebale naye nga si kyakufiirawo. Kyolaba era olumu wemba sirina kyamagezi kyakuteekayo kyaneebeerawo ate kikoze eki kigenzeeyo. So mwebale amagezi naye tujja geetaaga at the moment tuba tugeetaaze tujja banoonyako. Then ekirala waliwo ekintabudde kyenjala tutandikireko kubanga birina engeri gye bigenda okukwataganamu. Ndabye ka vidiyo nga taddeko ne ku status ng'ekibuuzo kiri very simple nga kyangu nnyo nga babuuza omukyala ndowooza musawo manyi bannange twagala nnyo ssoma naye ndowooza n'okusoma ennyo we tusoma oba tutabuka mitwe oteeka okulekamu level eno ey'obuntu. Ng'akabuuzo kange omusajja amubuuza omusajja asobola okufuna olubuto? Omusajja afuna olubuto kiri simba. Omusawo azzeemu biki? Omusajja afuna olubuto nze ndaba tasobola. Si kulaba kiri simple. Tafuna naye omusawo n'apala kankapulengeko katono n'apalapala then tutandikire awo. Katonda weeriya Katonda wa Isirayiri. Do you think that men can get pregnant? I hesitated there because I wasn't sure where the conversation was going or what the goal was. I mean, I do take care of patients with different identities. I take care of many women. I take care of people with different identities. And so that's where I paused. I think, I wasn't sure where you were going with that. Well, the goal is just the truth. So can men get pregnant? Again, the reason I paused there is I'm not really sure what the goal of the question. The goal is just to establish a biological reality. You just said a moment ago that science and evidence should control, not politics. So let's just test that proposition. Can men get pregnant? I take care of people with many identities, but can men get I take pregnant? care of many women that can get pregnant. I do take care of people that don't identify as women. That Can men get pregnant? again, as I'm saying, Let me just remind you. Kagenze kuggwayo ng'omukazi ekibuuzo agaanyi kiddamu ananaagira nnyonnyola kirala ne bamubuuza omusajja mu butonde nga musajja asobola okufuna olubuto. Ekintu kiri nti nedda ansa eri nno nga tobuuziza na kirala kyonna tugassiiko na kirala tuli byokunnyonnyola ate kakati ate ne tukola we tuti ne tugenda ewamaama ate ansa eri emu. Amakubo gonna gatuuka wano tekisoboka. Tekisoboka. Akati njala tutandikirawo program nakolale. Tutuuka tutya wano? Kuvumbula, twagala nnyo vumbula ebitaliiyo. Tuvumbula ebitaatondebwa, tuvumbula ebitaliiyo. Kati abo bannasayansi abo ndowooza eyo sayansi sayansi tegeeza okunoonyereza. Ndowooza tekulina we kukoma oba kwandibaddeko we kukoma ng'onoonyereza n'okoma. Kati oyo omukyala byabadde annyonnyola obirabanga ne mu bwongo bwe by'ateekamu tebiriimu. Either akuuma mulimu gwe kasoboka ako. Kati nawo kasoboka nti abadde akuuma omulimu naye ng'abaagumuwa baasinziira ku ekyo. Kubanga omuntu ategeera ayina amagezi. By the way, nze njanya abantu abatatuusa bya Katonda. Ekintu ne kibanga bwe kyali. Kubanga amazima gali. Gaba mazima. Omusajja n'omukyala banjawo. Omusajja afunisa lubuto. Tafuna. Omukazi tafunisa lubuto. Ate ne tugenda mu bye banoonyereza ennyo. Biologically kale tugende mu bye banoonyereza. Era still omukyala biologically nga mukyala yazaalibwa mukyala. Yes. Era yafuna olubuto omusajja tasobola. Olaba nabyo ne baga nti bajja kuno amazzi ate ne bagakuba wano. Era bagakuba mu mukazi yafuna ya conceiving. Kati ekyo kya sitaani. Omanyi sitaani mufere. Ya duplicate kati kiba kita duplicating ekintu tekiriyo kukola opposite naye opposite enfu. So kati ekyo kiri wrong. Omusajja
tafuna lubuto. Bino bina namulabe. Kati oyo ye eneme. Yesu yaga nti bwe muliraba bino, bwe muliraba bino. Bino byebimu. Ebintu ebyesulika. Bino byemu ku bye tulaba. Bw'oba osoma ekitabo kya Matayo kyonna. Naga nti asoma mwategeere. Amawanga galigumba amawanga. Kati na bino ebyekibaliga baligeeru. Ebya kibaliga byennyini. Kuba ekibuzo kiri. Kati okwo kusoma ate n'osiruwala. Tolaffe abataasoma nnyo. Tuyina ndooza ngambe tuyina bwe tunyumirwa olumu. Bugembe yakiyimbako eddeeyo naga nti baasoma nnyo ne bawunga. Kati okwo kuwunga. Ono omukyala yawunga. Buli lwova ku mulamwa nga nawe ogula nga naye bwe baali bakuzaala gwe dokita. Taata si gw'oyita maama. Bw'oba ozzeeko ewammwe mugamba mami. Dadi ali wali separate. Kati ate lwaki otuuka eno nogala osirwaza abalala. So eno agenda eya sisitimu kyevuga nkirabanga ekirwanyisa nature. Ati kyekyo kirwanyisa butonde. Bateekawo biri artificial. Ebintu ebitaliiyo. Batondewo ekintu nti bataddewo ennyanja etaliiwo. Bataddewo ekitaliiwo. Buli olwanyisa nature muba mugenda kufa. Nature ye nature. Tebagirwanyisa. Nature tetambula na kusoma. Nature tetambula na ssente. Katonda yali abitonda yayogera mu Lubereberye essuula emu yagamba kino kibe kiti. Kyali kigambo. Okitegedde ekigambo kye kyakuliyetinga omuntu. Tutonde omuntu mu ngeri yaffe. Engeri ya Katonda si ya nsi, si y'abantu. Katonda yatonda abantu nti omusajja yafunisa omukazi olubuto. Ensi neeyala. Ate omusajja aba musajja. Omukyala aba mukyala. Nako kaleese. Teri bya. Ekireeta ebyo bintu ebyo. Gy'emyenkanonkano egyo egy'ekigundi. Gy'ekitaliimu makulu. Anti abakyala bagamba mwabatulugunyanga nnyo nga bali. Anti kati obuzibu bwa mabega. Obuzibu bw'abajjayo abakyala emabega. Gye baga nti babajja mabega. Bandi balesse bwe bali. Naye ne basomesa omusajja ono how to handle omukyala. Ngamba musagamba okuba omukyala kibi okumumma enkoko okumumma abana abamma enkoko ebaganja akazi tebalya nkoko tebalya kyannyanja bababeera mu bidoodododo abasajja baali n'omululu beekuza. Kakati gavumenti yalina somesa basajja tinaaka akalungi akawooma omukazi akalya nemukalira wamu naye ne bataguluminga mukazi kumujja ku levo ye yenkane n'omusajja. Kati byo byonna bwe kubyava kuba nakyolala omusajja era ajja kujja okalakita ye ey'ekisajja eyo ey'obutonde. Kati kibi nnyo ensi okukula ate neerwanyisa obutonde bwa Katonda kye bayita okuleeta ebizibu. So bye bino nga n'ekibuzo ekiri simple. Omusajja akuza omukazi omusajja asobola okuzaala funa olubuto nati ng'okusinziira ku nze nzira nga bwe ndaba olaba kiruyitawa baga luyitawo badde. Waliwo omukyala mukwano gwange twayogerako ali oba Australia oba wasili so sure. Yaŋŋamba nti yatwalako omwana we ku ssomero ng'omwana we amulaba. Ngamba omwana yali muwala naye nga kiri automatic anyway sijjukira. Mukyala n'alyoka amubuuza nti amututte ku ssomero. Alyoka amubuuza omwana wo muki mulenzi oba muwala. Naye nga n'ennyambala sijjukira oba ennyambala oba yali mulenzi omwana oba muwala sijjukira. Naye ng'ono amututte akimanyi omwana nga kirabika n'olabika nga onatunulira omwana ng'olaba ono muwala nze mujje waka oba ng'olaba ono mulenzi. Naye yamubuuza era nnyo ne mukwano gwange ali mu Amerika eyo yaŋŋamba nti okwasayininga omwana sekisi ye oba jenda ye nga muto nti mu states ezimu tebakikkiriza siri so sure newe yaŋŋamba
okuba nti ono tuzadde akaana kalenzi, tuzadde akaana kawala, tibalina olinda omwana n'akula ne yeesalirawo. Mbu ayinza okubeera nga bode ya mulenzi naye munda ye nga muwala. Kati nga bakijje mu ngeri kye tulaba ne bakisisa mu nfulira. Bayinza okuba muwala mu ndabika naye munda awulira musajja mulenzi. Kati yalina okusalawo nti ndi mulenzi oba ndi muwala. Kati Yesu akomawo kufa kwennyini. Engaba naye ate obutumbaavu obutuusa nze njala gamba abantu ne bw'osomanga ennyo nsaba osigalemu amagezi amazaale. Kuba amazaale bw'ogenda ogabuza ate g'essomero gassiruwala galaga nti gw'oli nnyo waggulu ate ng'ate si ate kwe kwonoona. Kati nze sobola kujja mwana waka oba omwana atandikira mu myaka nga 3 okusoma baby class nga mututte ku ssomero, nze nkimanyi bulungi nnyo tutte mwana muwala. Ate nange nga mmulaba era nti muwala. Naawe ambuuza mu ofisi mw'otuuse nkimanyi omulaba omwana wange muki muwala. Kati bw'ombuuza ekibuuzo ekyo oleese muwala oba mulenzi nkuddemu ki? Bw'oba weesomero eddala nze ngenda bugenzi naye n'essomero kandireke. Mukyala yaŋŋamba yabaddamu kinaga nze mmanyi ebintu bibiri, omwana waba mulenzi either omwana mulenzi oba muwala, teri kirala. Owange ali kino. Sisitimu ye yali enfu. Sisitimu ye yonoonese. Sisitimu ekozesa omukazi we yabuuza ebyo ku sikuulu eyo yali eki enfu. Efuridomu eyo eddembe eribi kino omwana ajja kwefunira kyali tukulaba oli muwala. Kati eddembe eritali erya sitaani olwo ebintu ebitali byakuteesaako nga byo bibiri bwe bityo tobiteesaako. Omwana muwala era omulaba. Nze nnakuzadde ate nawe bennyini okutuuka nze taatawo nze maamawo bazaala omwana omusawo n'amugamba awulabye akaana koozadde kawala ko nga tekana ketegeera nti kawala. Kati ate wakinkaleka kamala okwesaliramu nti kawala. Nze mmanyi abawala bye bafaanana nga byonna ebikaliko biraga muwala. Ne bw'anaaba n'enkola ey'ekikula sajja aba muwala. Twali tulabeko abo bakyakula ki batomboy nga balina n'ejjiini n'ebirevulevu gye bali nga bakazi ne balina n'ebirevulevu. Naye aba mukazi yasooka kuba muwala n'aba omukazi, sooka kuba mulenzi n'aba omusajja. So kati ekyo nakyo kifu. Eyo nno twali tuyitiddeyo bugitizi kubanga ka vidiyo kantabudde ate ndaba kakwatagana ne kye tugenda okwogerako olwaleero nengamba kankaleeta. Kuba kiri very simple. Omusajja asobola ofuna olubuto. Kyabadde kibuuzo. Ansa eri ti no. Naye ate olina nnyonnyola n'akolawo ati so ne kintabulamu. Kale ngero nagenda ku kye tugenda kwogerako. Njagala kutwala omukisa guno oyo alaba kino kikole woba okiwulira. Bw'aba akiwulira oba okiwulira oba tokiwulira kireke ate tokiremerako kubanga kyotawulira tokiteesa kireke. Nyina abazadde bali babiri abeetaaga obuyambi. To be specific, obuyambi babwetaaga kubayambako ku baana baabwe. Fees bali bameka? Babiri. Omwana omu asasula emitwalo 10 fees. Taamu asasula emitwalo 10. Omwana omulala asasula emitwalo 15. So gwali eyo ng'osobola. Kimanyi tulina abantu nga basobola gye bali. Tuli abantu abalaba wano ng'asobola okugamba Sami ez'oyo kanzikuweereze kiggwe. Naye ate nze n'okuweereza sikwagala nnyo nti ompeereze. Olaba nga tonneesiga
tompeereza kuba sikyagala nnyo nze okumpeereza ssente z'omuntu olumu. Bw'oba olaba nga kikutteko ng'osobola onoonyaako. Osobola okukuwa ennamba ez'abantu abo n'okwatagana nabo. Ekyenjawulo ekiriwo, omuntu atasobola kwetuusaako 9,000 10 olumu osanga nga n'essimu takola ki, talina bulungi. Naye onoonyaako ne tulaba, osobola okulaba engeri gy'oyogeramu naye n'obeera ng'ate oyamba omwana abakyala abo. Bakyala 2 tebalina gye bagenda kujja ssente ezo. Kyola nsoose ngamba akikola ki? Akisobola, akiwulira. Oba tokiwulira kireke. 10,000 oyo ng'omukoledde ettaamu y'omwana ng'ate ayiiya birala. Kuba nalabye beeyiiya nnyo kwoza ngoye wano nawali abasajja kudduka kugenda n'akulekera omwana. So mpulira nnyo abagamba nti abakyala beetaaga okuyamba, so mujje muyambe abantu bano. Omu 10,000 mala 15. Omwana omu ali mu P1, omulala ali oba mu P2 oba P3. So byonna we biri kwakiwulira noonyaako. Kale lwaki nabyo mbireeseemu? Njala twogere ku famire. Bikwatagana n'amaka. Maka. Katonda amaka yagatonda atya? Era agalaba atya? Era gayina kuba gatya? Era obuvunaanyizibwa bwange buli ki? Era amaka kyeki? Kubanga abamu tubeera n'abantu nga nnina omukyala, nnina omwami, tubeera mu nnyumba emu ne tuloza tuli mu maka. Naye nga tetuli, nga tewali maka. Nga munjogera ennyangu tubeerawo beezi ffenna. So temuli mu maka? Manyi ffe tulowooza kasita oba nga olina omukyala oba olina omwami mubeera wamu mu nnyumba tyago maka. Ekyo tukinnyonnyole. So tukinnyonnyole. Amaka kyeki? Abasebo ne bannyabo ate n'abatulaba bano waliwo abaliyo nga balina abaami n'omukyala n'omwami. Naye ekyo kisukka ku girlfriend. Kakati biri waliwo girlfriend ne boyfriend. Abo beemitinga bwemintinzi beesisinkana ne beeraba ne bagenda. So ne wabaawo ate afuna omwami n'afuna n'omukyala naye ng'obwongo bwe bukyali mu level ya girlfriend ne boyfriend. Kubanga boyfriend si wa biseera byonna, wa weekend waki ye boyfriend. So abamu balina ba boyfriend. Kano kugambe osobola okuba n'omukazi naye ntuza nga bwe yali asaba afune yeerabira nti yafuna permanent whatever wa buli budde amulaba, yeerabira nti yafuna mwami n'amutamwa taagala amulabe ng'obwongo bwe ne level ye ya boyfriend na girlfriend. Kati abo weebali waliwo abaali mu kiro ekya boyfriend ne babona ono yamuwasiza ddala naye ng'ate yeerabira nti ali mu bufumbo. So kitegeeza waliwo abali mu bufumbo naye nga beeyisanga ba boyfriend. Kakireese bulungi ne ba girlfriend. Behaviors empisa zaabwe za boyfriend na girlfriend. Abantu abo tebakula. Girlfriend ne boyfriend beeyisa batya? So tutandikira tunagenda ku mwami n'omukyala balina kweyisa. Girlfriend ne boyfriend ajja agenda n'agulayo chapati n'agula omugaati najja na nzize. Sometimes abaala bajja ne bakyalira abalenzi. Kuba bino ebintu omujja kuddeyo mwefumbe newe ebiri. Nkugambe bajja ne beekyalira ne balya kye balidde wanza n'omwolezaako obugoye awo. Sajja weekend. Ajja weekend. Kate ne waliwo ne girlfriend ne boyfriend nga tebannatuuka kujja waka beesanga mu Stenson
obeera wanja kulagayo tannalaba wa asobola omulaga naye nga bemiitinga naye nga babeera eyo bakwataganira eyo restaurant n'amwa ka transport n'alinnya boda n'addayo tamanyi oli waasula tamanyiwo ekivaamu ng'atandika okumwaniriza bw'aba alina mission mu ye abamu akikola ng'amukema n'aba naye ebbanga kati niwabawo bano ng'amulagiddewo awaka n'alabawo naye ng'amwolezaako essowaani abalenzi batera okulya capati ezo zikomando zisowaani tezaayozeddwa abalala mwana ebisu mugenda ojja kunjolezaako abo bonna level ya girlfriend n'amala n'agenda n'amala wiiki bamwetaaze lwakuba akasimu kati abo mbakunnyonnyodde kati wawo kategole endala nga ya mwami na mukyala nja kireeta waliwo kye bayita kagama kale nga babeera wamu kuba ti nakyo kirina level endala kati waliwo abaga nti abafumbo b'obugatte kyekino nakino naye kangambe abantu ababeera awaki awamu naye nga engeri gye beetwalamu ya mwami naki namukyala kati oyo si boyfriend kati kiba kya bulabe okulaba mukazi wo ono nga girlfriend okulaba omusajja wo nga girlfriend kitegeeza bino birimu levels kitegeeza wali muba mwasukkawo ebigambo ebyogerwa ku level ya girlfriend seno tebibaayo era obadde omuvuma kiraba n'ovuma ebigambo gamba awo mulinga abasaagirira waliwo ebituuka nga tebikola ng'omukazi oyo era ayagala omutwalira ku level kati mukazi wo naye era obadde osaagirira so nabyo ebyo nabyo biri awo so kati kitegeeza gwe level ki gy'olimu twogere ku amaka obadde oli ku kyamaka amaka ate kisukka kukubeera awamu kati ndi n'omukazi wange oba oli ne mukazi wo naye nga buli omu ayita wano n'ayita wano naye nga mubeera mu nju emu naye nga buli omu ayita wano bwe mba muyina abaana tebakkaanya naawe mutakkaanya abaana temubawa budde kye bayita amaka bwe budde ye tayimu eweebwa amaka ago bw'omwami naawe omukazi omukyala kati waliwo omukyala afuna omulimu ng'alina omulimu n'agulumiza nnyo omulimu abakyala tulina okukola abakyala twekolera yeegomba abakyala banne gy'abeera which is good naye ateekeddwa okumanya nti alimu ebintu bimeka byonna bimwetaaga kati amaka bwe oteekeddwa okuwa obudde amaka awatali budde amaka tegaliwo ate amaka gatandika n'abantu babiri abantu ga babiri amaka tegabeeramu wakusatu owokusatu ye Katonda nga si Katonda aba asatula butereevu ne bw'anaabagambayo obugambo obulungi akaseera ajja kumala abeko sayidi gye yeekubirako eyeremale maka gafudde olwo n'abaana bayisaawo kubanga omwana aba takyalya bigambo biva mu taata na maama ng'abirya bimugulumingi tewaba maka tewaba famire amaka ye famire amaka tekiri nti ozimbye kalina si nnyumba era tojerega ali mu muzigo tukate kulina amaka so kitegeeza osobola obeera mu kalina butereevu nze ndi mu kazigo kange nze amaka nga weegali era maka gwe toyina nga kiri kifulukwa eringa ositeero musulamu busuzi eyo ositeero ya university kati amaka budde ye unity enkwatagana obumu gemaka togetherness boardinga gemaka era bye munaazaala ne mubiproduce nga ne mubifulumya ne bijja kuba nga biri wamu kakati ekintu ekyo ndozo kitegedde amaka kwe kuwasa omukyala wo n'omwami wo naye ate ne mukkaanyiza awakaawo amaka tegafulumya kigambo so ekigambo maka kyava kufuna muntu wo ne mujjamu
ne mukkaanya ko oba tonnamufuna kiyinza okuba si maka oli just awo naye bw'omufuna muteeka okukkaanya kyekifuula amaka mwakkaanya amaka si kujja na biyogati kujja na binyamanyama kujja n'amatooke wadde ebyo byonna byetaagisa era nabyo bicontributinga obumu buno okitegedde naye ekisooka gwe mutima ogugwo n'ogwoli abazze okubeera awamu kwekukkaanya nti ne bw'anaaba firiji temuli bintu ebyo ebisanyusa tajja muvuma binnyo tajja fulumya kumujerega tajja fuluma musajja kyono musajja naye n'akanyama ku lunaku ne kabula abakazi tebavumye basajja neyano nekivaawa kwegomba abakyala kiva kwegomba ate n'ekirala kulowooza nti tulina okwenkana awo akunjala please tetulina kwenkana awo ekireese ensi nobyange eremadde efuuse yambalira kwenkana kulowooza nti tulina okwenkana gwe ennyumba eno yenkane n'eri kyolina nki mbe nakyo nina ensaati bweti ate nawe nooba nayo nange mbe nayo kati ki ekitwawula wateeka okubaawo obutenkana naye era mu byonna levo esigala yeemu eri Katonda kati omuntu talina kuba nga mbwa embwa ewunyiriza newunyirira ennyama neweera gwisooka omatire n'ekyo ekiriwo amaka gateekeddwa okusaba ebitaliiwo bijje kati bwe wataba embeera ey'okusaba kusabira awamu bwaba nnyo okwegomba ebiri ebweru eyo kireeta amaka ago okuyulika kireeta amaka ago oyingizaamu owookusatu omuntu omulala oba abantu abalala mudisikasinge ku maka gamu olw'okukkaanya kugaanye tewali naye omu ku mmwe yabireese naye nga bino gwenkula byonna tebirimu maki makulu kutegeera munno okitege kyetugamba omwami wo oba mukyala wo ekyo kizimbya amaki kinyweza amaka okwetegeera oteekeddwa okutegeera munno understanding each other gujja olabe waliwo abavubuka alina mukazi we alina abaana be mukazigo ke amusiibula ng'agenda okukola amuwaka hayi kulikayo amukulisaayo amuterayo otuzzi kati bwe tonyumya goba olina golofa zitya ng'osiiba omira panado omutwe gukuluma stress okyokudde waka mukazi olunaddeyo ng'akuvuma naye kati ebyonnyonnyodde byonna bikyetaagisa mu mulembe guno kati obuzibu bwammwe ebyo ebya simanya kutwalira amazzi katulina shawa tebiriiwo ate abo mu mizigo tebalina shawa olwa batalina shawa n'ebikyetaagisa ebyo nkulinde nkukuliseeyo kusimanya era olaba bwe twabijjaawo ensi neefa ebintu obulwa bikolera omusajja omutima gwe gusanyuka tasobola nakubeera bwebweyo omusajja yenna aganya ogamba weebale kulikayo esaati zo nno mbadde nzitadde wali ebyo tosobola kwegololera anti kaakati nsobola naye mu butuufu bw'ekintu nina kuba nga bwe nkugambye ekintu tokinkolera kubanga sikisobola nze omusajja nsobola okwoza ebintu ne sibyoza yo dipatimenti yo naye mbyoza mu ngeri yakuyambako era mu yalaavu tekinkakatako nze omusajja tekinkakatako kufumba wabula nja kusiikirako nga bwekuba akawuna netusiika naawe omanyi okufumba munange mumanyi anti ekyenjawulo kiri nti luli abantu tebaakolanga ne kati ova okukola n'omukyala ava kukola waliwo emirimu egiri ewakaawo emirimu gya mirundi ng'etaano lwaki tokwatisaako esatu neno n'akola Katonda ono yali akoze ebintu bino nga teri kunoba yali akoze nti bwofune omuntu anti teri kulomanga buli omu atuukiriza anti kyeŋŋambye naye ensi okukyuka
kyaleetera okujjawo ekyakatonda. Entalo ne zikola ki? Ne ziyingira. Emirembe ne gibula. Nange nsobola okufuluma n'enkola. Nange nsobola okukola nkuyambeko. Waliwo abayambako naye oli n'akifuula ejjoogo. Omusajja engoye ezo nga tozo, omukazi agamba omusajja engoye ezo bino. Onyanulirako ku ngoye ezo. Ekyo si kibi naye bw'okifuula nga kiri continuous. Engoye ozijjayo taata gundi. Awe kifuukira ekizibu. Nkyali eno naye engoye zijjayo. Engoye ozijjayo. Engoye zijjayo tozireke enkuba n'ezikubirayo. Obiwulira? Omanyidde okutaddemu zi komandi kuba nabikola emabegako. Kuba nabikola. Kino lwaki? Omuntu yamanyiranga munne nti yamutyanga. Yamuwanga ekitiibwa. Kati batugamba omuntu otalina kutya. Kati obwe buzibu. Okutya kwa mirundi mingi. Waliwo okutya nga kwa respect. Nkuwa respect. Kusaama ekitiibwa. Sambala ngatto zo. Samike sisanga ngatto zo wali nemala gateekamu ebiki? Ebigere. Ekyo si kukutya. Ekyo respect. Kitiibwa. Ekirala ono ansingako. Amakabulo we gabulamu asinga ku munne. Gafudde. Amaka bwe gabulamu asinga ku munne. Oba ono bw'ayogera eddoboozi ono n'aliwulira. Gafudde. Oyogera ono n'ataliwulira. Amaloboozi gonna agamba genkana. Buli kimu kyakuteesa. Tewali maka. Kiwakyo kiŋŋamba kakati kigwerawo ekyo. Tontegedde kakati nze kibaddewo ekitire. Waliwo ebintu nga byo tebiteeswa. Nga tewali kuteesa. Munnecha. Nagamba emabegako awo ne mugamba amaka. Olumu geetaagamu dictatorship. Geetaaga mu departments ezimu. Nga biriko kuteesa. Kati olubereberye essula esooka mu 26 lugamba. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Mu kifaananyi kyaffe. Bafuge. Bafugenga eby'omu nnyanja. Ekisookera ddala tosooka okutegeera nti Katonda yali antonda, omukazi ono yamutonda mu kifaananyi kye. Nange yatonda mu kifaananyi kye. Kitegeeza nja muwa ekitiibwa. Teyatonda mu kifaananyi kya kisolo. Nti bwe mpasa omukazi nteekeddwa omanya nti ali mu God's image. Nganze. Ekyo bwe kibulawo tewali maka. Ojja musamba. Ekisooka kitiibwa. Ekitiibwa kitandikira wa kutegeera nti ono ali mu kifaananyi kyani? Kya Katonda. Omuwa ekitiibwa. Kye bayita amaka. Mmwe ababiri musooka okwewa ekitiibwa. Mwenna. Ono waatali siriiwo, ow'essiri taliiwo. Amaka gaba balance. Buli omu ayetaaga munne. So kyekisookebwako ekyo. Ensonga abaana tebannaba kujjaamu mmwe abasooka. Kuba fe abasooka. Mmwe abasooka. Mmwe mubateekawo. Mmwe musawo omulembe. Kati mmwe mumba temuli steady. Bwe munaazaala abaana. Nga nammwe muli bwe muti. Omwana ajja kubeera mu bbanga. Bifuuka bikonwa. Taata bw'agamba, mama n'akisazaamu. Kati omwana abeera ati. Taata omu ajja kwezza abaana. Baagale ye. Okategedde? Omu ajja kwezza famire. Abaana baagale ye. Ekyo kitaata kyammwe nakyo. Taata olukomawo ng'abaana taata tebamubuuza. Kuba maama byabapokera biki. Naye mmwe mwabaleeta. Mwababiri. Kati ebintu ebyo byonna nkizza ku mulembe guno ogw'okwenkanankana. Omwenkanonkano mulungi naye si muki? Si mulungi. Kati ekyo oyogedde ki? Omwenkanonkano mulungi naye si mulungi. Kyeki? Kyekyo. Omuntu ategeere sidda munaku agambe bw'ati. Gwe manya woogwa naye nze nkugambye kyensembezaayo nti si mulungi. Bibinga ngalo gukuba amaka.
era bagwogerera kutandikira eno waka. Omusajja what a woman a man can do nange nsobola. Ayo osobola otya? Zinalabako abakazi abavuga nalako omukazi avuga boda nabulabako e Kampala abo boda w'abakazi naye nga tebuwuma zisiiya busiiya olwo bemanya abasika ekijji naye gwe ojja olaba engeri y'omusajja gy'akisikamu n'omukazi gy'akisikamu. Ekyokubiri olaba engeri y'omukazi gy'avuga piki era naawe oba seefu nga nti omukazi anvuge nti saabayimirizanga. So si byonna nti tulina obikola, waliwo ekirimentika kya musajja ngeri waliwo ebirimenti nga byabakazi. Ebyabakazi byakukola waka, mukazi afumba ekimere, mukazi ategeka ennyumba ye, wadde iguwa giteekawo bwajja ebayiye era ebayiye atereeze entebe oba azipanza atya njuyiye wadde bibyo wadde gguwa bikola. Kakati tegeeza gwe omusajja obanga alaba bebi gw'omutegeera yalowooza omuwadde naye nga gulaba era byange. Ekyo kikuuma amaki amaka omwenkanonkano gukoma eri mu bibuga ku mirimu gyammwe gye mubeera ogireeta mu maka. Eno waliyo father mutwe. Kati ate bwe kibanga omukyala ye breadwinner, musajja akalimu kaggwaawo, ono omukyala yaleeta buli kimu. Anti wakuba ensi yammwe mwagikyusa ya .com. Tobola beera yagala Ghana omusajja era ajja kufuga wadde anti abo abakyala be bagambira awo omusajja atalina kaleeta nfugira atya ku ssente ezange. Anti musajja anti obusajja babupimira ku responsibility. Kakati ate obituukiriza Katonda ye tabupimira ku responsibility, abupimira ku obutonde nga ye gwe yasooka oteekawo. Naye ate era Katonda nnyini yagamba omusajja yalina okugenda ng'akolerera omukyalo. Anti kyo kitegerekese. Kakati omusajja ate yatudde ewaka. Anti kakati atudde lwaki? Nti gikoze eki? Gikyankalanye. Ekibadde tegikyankalana obadde tolya ku kike, badde teginakyankalana awaka wadde tewaliwo obusobozi. Olwo abasajja abanafu abo bali wabbali. Kati tugende ku banafu kale. Kati kiri baagala kukola basiiba waka ate nga ez'omukyala ze bakozesa. Abo bakyamu. Kati abo omukyala era alina omuwa ekitiibwa. Naye era omukyala owedda. Njogera ku mukyala owedda. Wadde ndi ku mulembe ogwa kaakati. Ntogere ku wa kaakati. Omukyala ayagala omusajja we n'obutamuyuzaayuza. Ate mwana wange yalinga nga ate tamwembala singa. Wabula ng'ayogera naye buki bulungi. Tutuuseewa, tunoonya tutya. Kitwala ku kitiibwa kyalina nti this is a man. Ekyokubiri ye yampasa. Osegedde. Kubeera waaliyo abalala. Waaliyo abalala. Wakkiriza ono n'akuwasa. Osegedde. N'atuuka eno n'anafuwa. Ne kifuuka ekisajja ekituula obutuuzi awaka. Naye olw'okubanga ye taata waawamma abaana baabo. Olw'okubanga yakuwasa oteekeddwa okuteeka nti kino kindimu mu nze ono mwami wange ye wange. Wabula nsobola okukwata ku ssente zenkoze ne tutandika ne mutandikira oba nenkola ki kapito oba kiki bw'aba gwalaakinga nga gwe osobola okukikola ssente ozifuna. Toteekeddwa nti no zange za kikazi ate nga naye bwe yali aleeta mwalyanga. Okitegedde? Ebyo nina sirina sayidi gye ndiko naye era akulaga ti bw'ossa omusajja wansi amaka tegaliiwo. Ate omukazi bw'otamuteeka ku levo ey'ekikyala era amaka tegakola ki? Tegaliiwo. Toteekeddwa kussa musajja. Zinalabako abasajja bakubira abakazi nga ate omukazi yawasa omusajja. Ng'ani yawasa? Omukazi bamanyi n'owasa abasajja babajja eyo b'ogambye abo abanafu. Amuwasa naye n'atuuka wamuwasizza n'amukajjalako n'omukuba n'amukuba. Nja kugoba nno nja kugoba. Omukazi yagamba omusajja oyo nja kugoba naye ng'amubalula nekyaye
erimu ekyokufuga ey'omusajja naturally yatondebwa tayagala mufuga ka ego mwekali ego kali mwekali ak'ekisajja tosobola kajja musajja era abantu bonna bolaba abeeyokya ne beetema omukazi yayagala okussa omusajja empine zitandika yamutemyetemye yamukoze eki omusajja ali short temper wadde talina nga nanda bwe yagwogigula tayagala mumanyira sabikeke bajja gange tuline siddamu tayagala tuli mu kutematema wano nawali tuyinza oba mu bayibuli tuliimu nnyo leero n'ebintu bye twogerako byebintu bye tubeeramu oba oli mulokole oba toli mulokole ebintu bye tubeeramu bye bino ffenna tulina amaka watannafuna maka oyagala okugafuna era osuubira okugafuna waliwo begaalema naye agamba sidda mu maka so bye tuli mu kwogerako obuzibu buvaawa kati obadde oŋŋamba ka ego kalina obaawo nze mbabuulira omusajja bw'okamusikamu muba mulemeddwa oleesa obuzibu olowooza nze nkola mu paalamenti nawasabba omulenzi wange ye omulenzi akola mifumbi kusanyusa mukazi naye nkulayirira biri bijja kuvaayo kalakita y'okufuga y'okuba ku ttooka obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, akati time entuufu oli gye yandisazeewo okukakasa nti kati kangende ne Chris ewange yandibadde eriko ekigero kuba n'ababadde bakyali ba boyfriend kubanga olajja n'agamba nti omuntu nfunye gundi cases ezimu nti yali very okay newe namuwasa n'atuuka mu maka ate n'akyuka. Kyekino kyenkugambye ebintu bye yakolanga luli takyabikola. Kino kyenkugambye yali ayagala level ya boyfriend nga waayagala gwe n'omusussaawo n'omuyimusa ng'akulaba buli ddakiika alina okufumba alina okulabirira alina okwoza alina okukola ki ye tabyagala. Kati ate bambi gwe omusajja ayagala kukula. Manyi abasajja baagala nnyo okusetolinga kubanga omusajja kizibu okwegombagomba. Bw'oba omuwa service bw'oba nga ali naawe waka noli ne batawali nga adigidda nnyo tatera kubigendako kubanga waka waliwo emirembe. Tebaagambe nti nno
Owolereza basajja? Sibawolereza. Ekigambo kino ky'obuuziza. Omuntu nkyogera ku side bbiri. Omusajja ayinza okuba ali ku level we yakuba na girlfriend. Gwe n'omukaka akuwase. Tova ajja kuvuma, ajja kukola biki, akusigale ku eri level gye yakumanyiramu. Kubanga omwami oba wife abeera wa mirembe, abeerawo. Buli odda gw'olaba aba beetamwa. Eddoboozi lye terikyuka kaseera ly'owulira. So ekyo kiri awo. Naye nga kiri ky'obuuzizza, period eno yeetaagisa. Si buli omulabye gye mubeera gye babeera eyo ng'omuleeta. Time eyo ekola ki? Katonda yamundaze. Tolaba eno ate mu kkanisa abaawo courtship mu Uganda oba kwemanyamanya. Wadde emize gyonna tebagijjaayo. Naye omanyi mbu tekyaliwo. Nakyo kiri awo. Tekyaliwo kubanga abamu baaka. Kye bata lasting. Olugenda ku musaayi n'akebera omundi ogusoose, ffenna tuli balamu. Kakiwedde. Ate olumu ne bapasita abalala waliwo enkyaki nazo eziri nnyo nga tezibinywaako. Tezibifaako. Mwakebedde ababatwala. Kati biki ebirina okukolebwa mu courtship? Bwe tudda mu courtship eno before maka. Kakati eno kyetwandiisenga girlfriend. Obulokozi. Naye wakuba girlfriend olumu ow'ensi aba mulalamu n'okwegatta beegatta. Ab'ensi. Amutwala mu loogi n'amukola kyajje bwe bityo. Naye eno ate wa Mukama kyetwandiisenga girlfriend mwemanya mwemiitinga. Ne mwemiitingira mu bifo ebiri ki? Public. Ne mwogera ensonga zammwe. Ne muddayo. N'enkya ne mwogera ne muddayo. Paka obudde bwe mwali mugambe we bukola ki? Mba mwogera ku biki? Mwogera ku bina njagala ommanya. Ebinyumira nze kati nyinza okukubuuza obulamu bwo. Buli butya. Nange nombuuza. Nga ngenda nkunnyonnyola. Naye olumu bano tebasima nnyo. Kubanga laavu eba yamutimbye eddaala bw'ono omuwala anyirira omuvubuka anyirira. Tebasima bintu bye balina kusima. Ate ng'ebyo ebyina okusimibwa. N'otegeera omuntu. Bano bafa kukebera status y'HIV. Tebakomaawo. Mulamu. Amaka not sex. Onule. Wadde kikulu. Kikulu n'otukesera nekikooya. Si ye buli kimu wadde kikulu. Andi kakati? Kikulu nange ntaddemu stamp. Nkikiriza. Kakati ekintu ekyo ekikulu. Kituuka ekiseera nga mufumbiriganiddwa emyaka mmeka nga sex si ye ekyalina ensonga. Wabula okubondinga ku mwabondinga nga kye kikulu. So kakati tudda wali beekebezza bagenzi. Naye waliwo ebintu biba mulina okumanya. Wadde byonna tebabiraga kituufu. Naye ggwe bibuuze. Kuba mulimu okubuuza n'omanya. Oba akulimbye. Oba ebimu kennyini okozesa amagezi go n'obiraba. Kuba ebimu tosobola oyinza obutabibuuza. Wano annimbye. Naye osobola okitegeera nti wano angasse. Wano atidde buti kuŋŋamba ki? Wano atidde. Wano aŋŋambye ekituufu. Bye birina okukolebwamu. Nga we mutwala ne processes zino ez'abasawo. Ezo ez'okwekebeza. Kubanga teri kkanisa ejja kubagatta nga omu ku mmwe mulwadde. Mwene bwe mugamba nze mwagala nja kukigumira. Mujja kgenda byammwe. Mpozi mutoloke. Kkanisa tekiriimu. Naye ate omwavu n'omugagga oba mwenna muliba ekyo ekkanisa kirina bwe kikwata bo babagatta. Naye obulwadde kati tutuuse mu maka. Mpulira ekibuuzo abamu kye babuuza abasajja bagamba ate bonna bakyebuuza mazima ddala omusajja ayagala ki? Omusajja abasajja nabo n'obawulira ngenda bikuddamu. Abakyala oba omukazi ayagala ki? Ngenda bikuddamu ng'olimanya ky'olimpa. Binziremu. Ansooke ekisoose. Abakazi babuuza
Omusajja ayagala ki? Okoze buli kimu n'okolawo kimu era ne gumaliriza nga gufulumye. Bw'oba okyabuuza ng'olaba obikoze naye ng'okyabuuza omusajja ayagala ki? Anti ye akoze buli kimu kyalowooza. Waliwo ekiri mu ggwe kyotannnakola kyotannazuula. Tasobola kuba nga okyabuuza the same question nga tolaga okoze. Eyizo olina abakuba amagezi abafu oba lwekirimu gwe kyotannazuula. Ekisookera ddala njogera ku musajja tekiriiko muganda tekiriiko muki kyasooka okwagalako matu kuwuliriza. Maama nnyabo omusajja bw'otamuwuliriza olesa akatyabaga pakati byabaga byonna kasita omuggyako amatu tajja kuka tewali newokola ebisigadde tosobola ne bwemyusa ne bwonyirira. Abadda bayimba nga nfunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagezi seegomba seegomba abeeyita ab'ebbeeyi. Kati gwe ne bw'onooleta ebbeeyi yo mu muzigo gwe ajja kuyisaamu empi. Bayisawo abasajja bavaawo awo ku byute kabalaba omulembe guno amuteringi baavaawo kuba balabe bangi bo bangi ababyute olaba bangi. Eyo byute baavaawo awo baagala matu baagala kuteesa kugonda anti era teri akuwa matu nga tagonze. Kugonda kwe kusooka bitambulira wamu. Abasajja bo baagala matu. Ate omukazi kyaganziremu nakiri oba nsooke ku kiri sooka okatirizaako abasajja ako abatulaba nze nkubuulira oba oli mukazi oyagala kufumbirwa musajja oyo omusajja akuwaana beautiful you are beautiful lips my lips ebyo ojja kunzita. Bazita ki zano zaali zinyeme n'okwogera pusi akyabikuyitira eyo ku girlfriend ku level ya girlfriend kubanga kimanyi bye bikusika. Omukazi bw'otamwana amanya waali wana omubiri gwe nenna kibijjigira agala omwana eyo necha. Kaakati bw'anaakuleeta awaka ayagala kati gana amatu gano omusajja gakwala gamayigirize kuva waka eri abadde tabikuwana naye ng'akimanyi ojja kumuwulira kubanga wakuzibwa. Omukazi atakuzibwa yatawuliriza n'atawa musajja matu. Eyakula yekka nkuzze nsunye ebbeere wendi bino abiresse ku roots ku mirandira tajja kuwuliriza. Kati bw'anaakuleeta muzigo gwe byute eri ejja kuba ekola naye kati ng'agasseeko okumuwulira kati ofuse mukyala we. Kakati bw'ajja leeta ensonga aziteese gy'oli gwe ng'okyerabanga biri ajja kuwamu tayimu alowooza onookyuka ofikisinge mu maka ogaane okukikwata era zeeze entalo kuba kati abakazi baagala nnyo abasajja nnyo abakazi ababakuza ababagattako si nti babawadde ssente naye mu bigambo mu matu g'omuwa ajja gamba nina emitwalo 10 nkoze ntya wuliriza tosaba ate chipusi ngazi wasabira ku kkubo wali wavaawo kati 10 tukolezeeko 5 2 tulye chipusi tulye tomato sauce aba akusuubira nti ekyennyanja kino ekikalu kyetuguze kisobola okukolawo obitegedde. Kati amatwago bwe gabula naga munnange oba mama gundi engoye esaati yange oba biki tomuwulira omuddamu nabboggo kyovula ojja kwebuuza abasajja baagala ki emmere ngifumbye banambala biridde ekisenge nkiterezezza nze genda ne mbawulira mu tuli bayonjo mbawulira mu kibuga abakazi abatalina bino mujje tubawe bino ebyo nabyo ojja bikola gye balanga
amaanyi g'ekisajja simanyi ag'ekikazi byonna ojja kubikola ebyo bwe biggwa omusajja ayagala omuwuliriza kimuwa amaanyi nti nze nannyini waka wano nze afuga nze nfuga lwadde si nze nkuuma awaka but eddoboozi ly'omusajja njogera liwulirwa eddoboozi omusajja bwe libula awaka ne bwe libula mu baana lino eddene kyo kyakosa eddoboozi eddene waliwo abalina obutono anti naye kalakita ya kisajja namulabako eyo mu kisenyi nabwe nalaba eddoboozi wekati sajja agenda okufulumayo nga kisajja kitinga ekyo kikula kakati mu bazungu bayinza omuyita omukazi webijji abagamba akati alabika munda muki omukazi abaana abo bannabebekisirusiru kati nzire ku ky'omukazi omukazi kati wali tukitegedde omusajja yayagala ekintu kimu matu wulira respect gambye akavubuka ne bekaba kampi keekako gulaki walekayo abawa era abanaatuula bawa nze nkubuulira abakazi ekibaleetera okuyenja ne batanywera amatu gano omusajja lw'omuggyako okumuwuliriza kaba kaweddemu oba okwagala oba abadde takwagala ebyo tonyumya then abakazi baagala kati baba kuba nange nkyebuuza yes abakazi baagala ki ku basajja ate bo baagalako ngalo tegeeza ki engalo kubakwata bulungi sigamba butakuba oba kukuba okukwata obulungi kulimu byonna kuwa kugaba kumulabirira kutuukiriza buvunaanyizibwa ezo zengalo omanyi nze ate nze kizaki kino nze njogerera emikolo gino egyokwanjula nnyo maze ebbanga ogyogerera nga kati giringa eki 3 njogerera emikolo egy'omulujja oba kyakyegamba ebyo bintu byogera omukazi kyagala ku musajja engalo kumukwata bulungi kumulabirira kulowooza nga ne leero mbadde tulya nnyo ebinyeebwa leero kandetekkako nga tasuubira surprise eyo eyongera laavu n'erinnya ayi abantu bebuuza amaanyi g'ekisajja si mbyambi stress gwe nolowooza n'omupakira omudagala amuyite wano kati eri mirembe bavuma buvumi kati stress omusajja kitudali omusajja abadde mu eri bamuvuba tubeera mu kibuga batuvuma sajja muno n'akuvuma ogugambo n'okkakkana kuba oyagala kaseera noba mukuba eŋŋumi noddayo n'okimira noddeeka ng'omukazi naye tamanyi kyoyiseemu anaye akutadde ku kuvuma naga vidiyo ke nalaba Zaya yagamba nti omusajja n'osiiba ng'otawuka ogattagatta osanyusa waka n'ogatta ono n'akuvuma kino n'oguma akasente n'okafuna nogakati akasente kenkafunye kano kanshopinga ebintu by'ewaka bibeerewo enkya simanyi we luba n'obigula werekereza ebyo by'omanyi ebikola awaka n'obigula n'obiteeka mu mmotoka n'oddeeka otuuka ewaka n'otuuka ng'omukyala ali ku TV alina akazannyo ke kaalaba mutuufu n'otuuka oba obuzannyo tebusse makawo ne batakulisaayo yadde n'obyejjira mu bbuutu n'obyejjira mu bbuutu n'onoonya woobiteeka ng'omukyala tasituse nako wabula okugamba nga walaba tebannaye mukuliko eyo musajja n'aŋŋamba teri kintu kirumanga ekyo amaka tewali ne bw'onooba ng'oli mumyufu ng'ettungulu ajja kukwenda ebbeeyi ajja kufuna abakazi kubanga tomussaamu kitiibwa kyokka otudde mu nnyumba yiye entebe zize osanze mulabira gage ntebe zize TV yiye naye waliwo nekyalanga n'omwana tunaba namuzaalira na mwana tonana kuzaala mwana naye wooli okajjadde kati lwaki
bibino gavumenti byaleeta nti abakazi tubajje emmanju. Abakazi abedda awo emisinde gyateekako okujja okwanyiriza omwami we. Nze nakulanga n'omukazi akwata omusajja ensingo n'aginyoola bw'ati akulika amukulisaayo. Abaka tebakyakulisaayo, baba bize nabo badde bakooye ali ku ssimu. Kale nze emirembe gikyuka ne waliwo bye saagala bikyuke. So obadde okyannyonnyola nnyonnyola omukazi eky'omukazi kuba wayinza okugamba twekubidde omukazi kyayagala kufa abasajja kuba mukwata bulungi, wabula kirimu bigazi tokuba. Naye lwaki oba okuba omukazi kyekisookera ddala? Ntoka kinnyonnyola ekyo. Ekyo kyosaada kukinnyonnyola kibi kikyamu. Tewali andi akati kati abasajja tebakyakuba. Bakola ki? Banoba. Kale noba. Ate banoba. Naye tokuba mukazi. Be banoba ne bagenda. Kale tunaagamba yanobye. Atidde poliisi kati omukazi takoonwako olw'ebyo. Kakati bagenda funa emirembe. Then ekirala omukazi kyagala ku musajja kumukwata bulungi. So badde okyannyonnyola ekyengalo twakane ati zeezo omumwa nyigira ddala osimanyi. Nze kankubuulire kino nkikubuulira. Ne waaba omukazi yakukoze eki mu butuufu nga kyakunyiizizza, nze ku lodda olwange bwentuuka ne mpulira nti wamukubye seetaaga kuwulira yakoze eki. Ekyokkuba kiba kibisse ekibi kye yakoze nawe kiba nga kyabadde kibi kitya. Because anyway bajja kugamba kwanza ekyo kinfuulira ddala emotion okuba omuntu addala okuba omuntu omukulu. Kati ogenda omala omukuba ne musula era mu kisenge kyekimu butereevu ku buliri bwe bumu n'amukwata nako nga tunula eno muli basajja. Kati abadde okyaŋŋama sikubwa okukwata sikukuba mukazi. Waliwo okuyomba okwo okutakoma nga buli kamu kakunyiiza, buli kamu kakuvumya abantu. Ewaka watama. Ekyo nakyo kukwata bulungi. Gategedde kwata buki bulungi. Abakazi tebakyagala ekyokunyiigira. Kakati kitegeeza waliwo oli okulemera ku nsonga nga ntagikyusa. Kiriko ne side endala kyennemerako omukazi wange okikyusa naye tekiba publicly. Kibaako gye mubikolera. Akati omumwa ogwo ogutakoma. Wala abasajja balina omumwa nabo gye bali naye batono bakazi be basinga omumwa kibasirika. Ate ekyo abakazi abasajja kibanyiiza nnyo. Omukazi atava ku kintu oliryo n'akujjukiza okubanga omusajja abasajja naturally tebalina bigambo bivuma. Balina kalakitaaki nage nti bo bajja mu bikolwa. Nina mukwano gwange arasonyiwa okukanyumya yatugamba tolo omusajja musimbula lwikwa yatugamba n'amusirisa nti yakomawo ekiro bwe yali abalaba mupiira kati yayogera mazima naga yayina omukyala ebbali akawala kati nga boogedde ku ssimu kati adde ewaka ateekaawo essimu agenda okukola ki kunaaba. Essimu erikodinze essimu terikodinze kati omukyala essimu agikola ki agikebera alaba ennamba eri ku ngulu yeesooka ndowooza ali mwetegereza nga yeeyo mukyala akuba ennamba oli ali mu kunaaba ono ali mu kunaaba bye baayogera awo ndowooza naye ayagala kukakasa oba mukyala. Kaakati munnaaye omusajja agamba bw'avaayo omukyala n'atabuka n'amutegeera agamba bansonyiwe nsonyiwa mbunenkeera namba yemu eri ku ngulu naye omukazi era n'akiremerako
Bwera n'asirika. Nsonyiwa maama. Nsonyiwa. Kati oba ogwokusatu oba era n'akiremerako nga buli wakolayo akantu katono ajjukiza ng'amujjukiza. Kati ogwokuna bw'oba n'amukuba akimutamye. Nze naggambye era naye namugamba ekyokkuba kyali tekyetaagisa. Naye ekyo nkinyumizza lwakiri ky'ogambye. Sometimes wabaawo ekisobye bwe mukyogerako mukiveeku mukitereezezza kiveewo obulamu bugende mu maaso. Omusajja buli w'omujjukiza ajja kaagalira ddala. Akali ebweru bulungi nnyo. Abadde akaagala jasi byakumimwa agende nako akasasulire. So kitegeeza ng'amaka ganaabeerawo tolemera ku bintu bwe mukyogerako. Ate amaka nga ganaabeerawo tozuukusa byadda ebyebase bireke kuba ono gw'oyagadde ali pulezenti. Ebyedda tebikola. Tomulangira basajja, tomulangira bakazi. Chapter eri yakola ki? Yaggwa. Mugende mu maaso kuba wali mwali mwewasa mwebuulira. So kitegeeza wali nga temunaabawasa kiba kisoboka buli omu abulire munne. Oteekega nti naye omwana tabategerera mu bufumbo. Ninayo abaana bali basatu bali babiri wali omu. Bwekiba kisobosa abalabyeko oba tebabalabyeko kasita obagambye ng'okakasa oyogera booyina babiri toba na bataano ate noyogerako babiri kigenda ate abyo abakiina kigenda kukulya. Sometimes baba basajja ate okukanga omukyala. So mu kifo ky'abataano ayogerayo ababiri. Naye okuzaala kuba kuzaalira oba wamukanze kuba olumu nina bataano lwaki ogamba babiri bakubewo ogenda kigudde abataano be nnina. Nabazaala maama waabwe ali omu maama bali basatu naye munnange byatabuka byakola kuba gwe omusaayi tugukola tulina okugenda mu maaso. Omusaayi gwo gutambula naye bati gutambula n'otayogera mazima ojjaleeta obuzibu. Ntasinga abaana abo ne baba bazze ono aba yabamumanya ekyo nakyo. So omukyala kyagala ku musajja asajja abeebuuza ayagala mukwata bulungi ngalo ayakwagalako ngalo si bigere. Byonna bigenda kumukwata bulungi keya. So ne waba akola ng'akasente akafuna era biri neetaaga bikola teri kinyuma nga mukazi kulya kasenteko. Ne bwaba omukazi afuna miliyoni 2 ng'ofuna kwataano gyo buli mwezi omuwangako. Omanyi ba businessman tebaba na salary nti ya mwezi oba wa piki ebyo byakutula oba buloka wa mataka ate wa mataka so kumulumya enjala ebbanga kigwa lumu. Buloka afuna batya abasajja ba buloka be bagula obuwunga obwe basitookinga n'ebijanjalo n'emiceere kuba kikutuka lumu sente ya kibalo. So omukyala alina okulyako kugambe ne bw'oba otunda mu wino nga yakola mu banka afuna mitolo 8 muwe ku zizo. Ekyo kimuleetera okwagalwa kuba nga bwe nagenda nti omukazi omusajja yatondebwa kuba kufuga era okwo kwe kufugako. Omukazi yatondebwa aweebwe. Katonda bwe yali ayogera ebigambo nti okwegombako kunaavanga eri musajja mu lubereberye essula ey'okusatu era anaakufuganga. Kati abakazi tebakaagala bati bakoma wali ak'okufuga tebaagala kano twatondebwa kuweebwa awe bakoma which is wrong. Omusajja omuleseewa ye anaakufuganga oba basomerewo bayinza okugawo biri akasome nga we kali awo kakanoonyeewo kaneeyongere wano mu linnya lya Yesu. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo zonna ez'omu kandi 15 olw'16 n'agamba omukazi nti okwongera naakwongerangako obulumi obulumi bwo ng'ozaala n'okubeerako olubuto mu bulumi onoozaaliranga abaana owulira n'okwegomba kwo
kunaabanga eri omusajjawo naye anaakufuganga. Lubereberye Essula 3 Olunyiriri 16 gw'ogwo kwegomba ono akukufuga. Obulaba ab'edda bo baakiriko mwami kade ye Gomesi kade y'okulimiramu ye Gomesi njakugireeta amufuga. Enfuga yali si nnungi. Tebagambye bw'oba ofuga tuula ku muntu mulinnyirire. Kati ab'edda baali balinnyirira. Wabula gavumenti yali enasomesa basajja kufuga kuba kutya, si kukyusa nnekyo. Kati omusajja yamulekerayo ate n'omukazi navuga nti naawe kati ojja kumwengana. Naye kino tekikyuka. Katonda yaga nti anaakufuganga gw'ojja kwegomba. So omukazi ne waba akufuna sente zitya, olw'okubanga kiri mu butonde bwe balina omuwa. Alina oweebwa. Muleetere ka toopu mu levo yo akabulawuzi oba tekamutuusa tekantuusa asanyuke. Oyo ye mukazi. Gwe Samike mukazi we akwagalako ngalo. Teri kirala. Teri. Ate kati abantu baba nate bakuliriza kino sekisi omusajja w'amaanyi. Amalako. Kalamba. Kalungi akalamba. Nene bw'onookakola akalamba. Nga togwa. Oli mukodo. Ng'oli mukodo. Tovaako kantu. Abakazi ab'edda be baagumiranga embeera eri kasita mu kisenge kiraasi. Naye nga tagaba. So oteekeddwa okuba nga toli mukono gamu. Olina okuwa. Kyekikutwala okukola. Nti wadde omukazi ayeekolerera naye nina okukola muweeyo akantu. Ndeko kye muwa. Munnange leero ndeese akakoko. Leero ndeeseyo akapooko. Leero ndeese kino. Enduulu ejja okubeera awo. Gwe mwami we. Kale, kujja ku nsonga eyo era kyatongereko. Just nze I want to emphasize. Kubanga kukaatiriza mu Luganda. Buli omu akole angoye. Tokulosinga kugenda mu angoyani ya mulala. Omukazi abadde ali wano ku mukutu ng'obadde mu bawo tomusaamu kitiibwa. Kyekikutawaanya. Toliko kirala. Teri akuloga. Ekikutawaanya. Omulembe wagusitula n'ogukuba mu nnyumba. Generation ekoma bweru. Teyingira. Abaana neiba tabakukuliza. Abaana mmwe mubakuza. Empisa z'obateekamu zeezo. Omwana ffe twatwala ku lujjuliro batwa tolyanga oswankula abatugamba be bazadde. Kati abazadde aba tebali wamu. Omwana ajja kuswankula nga bw'ayagala talina mwa control. So buli omu akole omutendera gwe. Tosala. Okay. By the way nga tunakumaliza kubanga mbadde njatumalirize. Naye tuba twogera ku maka. Togede ku mukyala, togera ku musajja. Abaana. Togere ku baana. Tukimalire ddala. Okwagala n'okwonoona abaana byawukanira wa. Era banna oba ononkomyawo. Kubanga okwagala n'okwonoona. Okwonoona bwe butakangavvula mwana. Tamugamba ku eraze ku nsobi. Omwana ne baba myaka egi 5 oyo aba tategera byakola. Naye gwe omuzadde obitegeera. Bino bibi birungi. Gwalina omushepi. Tandikira awo omushepinga. Ku levo ye. Oba buggo bubiri. Bumukube. Amanye nti kino kibi. Lwaki bankubye? Toddangamu kikola. Ekyajja kikola. But oyo mwana. Waliwo atwisera nga takyakubwa. Nga wa kigambo. Naye era tajja kulemala. So kye bayita okwonoona omwana butamugamba ku nsonga. Omwana essowaani alidde emmere. Nabalaba ennaku zino abaana oba mubakuza mutya? Abaana babiijo. Omwana n'alya essowaani tagijjaako. N'agireka omukozi. Mami, n'abamu tebalina n'abakozi. Mami, maze okulya. N'enzungu zisukka.
Kibi okwogera oluzungu. Ate kati si kibi. Ne waliwo ebintu ebizungu bifiira ddala nti empisa tolina siziriiwo. Mami finished. Nekibuuka nkigenda. Finished. Kigambo ekyo. Sidamulago wallahi. Omwana dira ku sowaani. Tegula weeyo, tegula eya taata, tegula eya maama. Baba abagenyi abalala waka family tegula. Gwe mulimu gwo. Gwe kukola. Kyonna kola. Tegula. Emmere egudde gudi gironderonde. Bw'omala okulya yingira ebintu gye biri. Kuba n'oli gw'oyitaawo sigaalo singa gw'omanyi otya nti enkya toobaawo sigaalo. Olina big. N'oli yali tamanyi. Anti kye kimusasuza. Anti kola naye. Nekyo kiva ku muzadde. Yalina olagira omwana kola ne anti gundi. Okategedde. Bw'otooyogere omukozi bamulabanga muddu. Kweswani yiyo. Ate n'ekirala. Ekyasimanya ono omukozi. Tokikuba nnyo baana. Ate kigambo kino. Kintu bukozi. Leka abaana bakule. Anti waffe. Nga anti waabwe. Si mukozi. Olaba n'abakozi bano abatulugunya abaana. Wadde gwe tonnamuyisa bubi. Naye balina erinnya ebbiri bayita. Ono bamuyita muyambi. Kyuga omuyambi wa waka. Bamuleeta kukuyambako. Herepa. Golooza ssente z'omuwa emitwalo 10. Kisinga emirimu gyako. Omanyi emirimu gya waka gwe? Mingi. Omuntu azuuka nze emirimu gya waka ngimanyi. Tegikoma. Kusobola ogamba ka ŋŋende ku mulimu n'olemera awaka oli ku mirimu. Kati egyo emitwalo 8 mitono nnyo ku muntu gy'omuwa. So abaana temubajinya. Nzizemu ensonga yo. So okwagala ennyo abaana oba okulaga laavu eri abaana tekitegeeza butabagunjula. Gw'okimanyi nti omwana osobola omukusibira ebweru n'alowooza gwe tomagala naye naawe eri totereera. Tosobola. Oba kimulidde tosobola. Sulayo. Naye bwe zituukanga 8. Gwe kennyini gwamunana. Yingira kale beera wano. Kubanga ak'obuzadde. Kati abaana babeerabira nti ak'obuzadde tekafa mu muzadde. Naye amala kula n'azaala n'awulira laavu. Nti omwana era tovula batuteerawo akabina okuba ko tekatta. Ajja kukalakata emiggo oba 10 n'emeka ng'akuba kabina. Ne bw'onookaabuta ne kajja omusaayi tosobola kufa. Takuba wala tegeeza akwagala. Naye bw'ataakikole kijja kuafekitinga obuzi. Era ensi kukola. Bw'aba tebaakuyigiriza bakukuza bakuwembejja buwembezi. Ne bwe muba mulina ssente ezifaanagana zitya ensi ya mirundi egi. Ebiri. Ekya n'ekya. Erimu ensi nga yakukkiriza tolaba kintu. Kyakubeerawo. Nobawo ng'ate muliri mu bulamu obulungi. Kati ne Katonda mwennyini mulabe muzibu. Asobola okumanya engeri gye mwakulamu. N'akuwa embeera endala. Kasita ova awaka awo n'akuteeka ewalala. Mubali abataagala kumanya. Tonyumya bye wakula otya. Tobanyumiza. Tebitukwatako. Bajja kukuba emigere. Ate ensi yeegulula. Ensi nkambwe. Kafeero kyava yayimba nti kweno ensi gy'olaba ekanudde amaaso. Gw'ogamba onoobeera otya. Ensi egunjuza ttemu. Naye era abo beetemula be balina omusingi omufu. Egunjuza muliro. Kati omuntu eyakuza ewaka bulungi wadde ssente zaaliwo wadde emigaati weegiri osobola ogamba tetulya mugaati saawa zino. Emanya mugaati no. Munnanga abakyala amanyi obbakweka ne babawaako. Kikyamu. Eddoboozi lyagambye ogwo omugaati gwa kumala nnaku 3. Tuligoberere. Si kuba mbu tolina zigula mulala. Naye akati abakyala b'ennaku zino anyooma kakati oba toyina amwana alina okukola bw'ati. Kale mulankomyawo akobyawo ensonga eyo giwulidde. Kale linadde ngayo obeeko byogera ebisemba sima wabyogedde anti noganya ate tusooke ku kale kati maliriza. So abooluganda tubadde mu nsi eno gy'olaba ey'okulwana. Singa baatukuza bubi, singa baatokyadde ebidomola, buli we bakubonereza wakati kuyigiriza okugumiikiriza obulamu
baŋŋaanye omugaati wange kaninde naagulya enkya ng'okiraba ng'ekitono ne mu nsi ojja gumiikiriza. Omuntu omubbi golaba bba yakula nga tagumiikiriza. Okategedde wadde embeera eri etatasobola kubba ngeka tiyabiraba kubanga kyekyali mu bwongo obwo. So nze mbadde nsaba tuddeyo ku musingi, back to the roots, ku mulandiro omutuufu. Omuntu tola kati ate ffe abaana ba Katonda kyekigambo kyekikola kyekitulaga ne bwe tuba tuwabye tuddira mu kigambo nti ne bw'obanga ewammwe tewabiraba osobola okukkiriza Yesu n'otandika olugendo ne Kristo. Kati ate Yesu akomyawo entiisa ebintu ne bitereera. So mbadde nze nkusiibula ngamba bwe nti omwami kola paati yo, n'omukyala kola paati yo, n'omwana kola paati yo. Toleeta tikitoko simanya wati.com mu nju. Waliwo n'obudde obutali ate butali bwa bintu ebyo nga bina bwe bikoma amaka gateekeddwa okwogererako awamu, kwogerezeganya awamu ne munyumya olunaku bwe lubadde as a family. Tutakulaba tuyigiza nuclear family, extended family, nabyo bitapiki ndala. So Mukama Katonda abawe omukisa, Katonda abeere nammwe, kyotalina okifune mu weekend, kyotalina ekiganye kitereere, Katonda akuwa omukisa, amaka ago ganywere mu linnya lya Yesu. Amiina. Okay, njamaliriza nange nga ngamba nti ekikuvumya ekikuvumya mukyalawo mu baana sikiraba, ekikukubya omukyala sikiraba. Igwe omukyala ekikutuuza n'emikwano gyo n'otandika okwogerera bbaawo ekinenseezi ze zaalina nakyo sikiraba. Ng'omukyala atalina tuyaba kiyita mizi, kwe kubeera nga kwekumira ebintu obimira, nakyo biyinza okuba byebimu ku birwadde ebikutawaanya. Kitegeera birwadde. Omusajja ekikufulumye waka nga tolina wadde kyolese waka ewali omukyalawo n'abaana bo, n'osuubira ate okudda osangewo ekyokulya, kakooza olimba olimba omwadde erinnya ekisembayo omukyala gw'olina takola wakijeewa. Olira omukyala gw'olina takola, waleseewo essente za ntula, osanze ennyama naye otudde olidde, gwasinze n'okuwoomerwa n'okusinga abaana, n'osaba kisupu nyongeze, otuswaza mutufu abaako ekizibu obaako ekikyama. yajafuna abaana abamu abatali babe, wayiyiza otya? nze sigirya. Gwe tozirya. Then kati gwe omwana alonda sayidi nti ndi ku sayidi ya taata ne maama ku nsonga yonna. Totutama bannaye, totutama. Mamizi dota dadi lekera ebintu ebyo. Gwe omuzadde atayagala kukoona ku mwana wo, oli mu kututrainingira bagenda tutawaanya mu future tereevu. So leka buli omu asigale mu leeni ye, eka buli omu asigale mu layini ye. Ekisembayo omwana oyo gw'oyagala ennyo era gw'otwala ng'omuto ennyo era omulabanga bebi maaso go, kubanga tetusobola kukula mu maaso g'abazadde baffe.
waliwo kityali ebweru amulabanga mukazi we butereevu oba muntegedde oba munankwata bubi simanyi tukutegedde nkaddemu kangu nnyo kalungi igwe muwala oyo gw'olaba ng'omuto era omwagala nnyo waliwo Marvin ebweru w'ekikomero ekyo ye nga waba amulaba alaba mukazi we awedde alaba ajja kuba omukyala we kikyengezaako okugamba nti gy'okoma okutya okwogera n'omwana wo okumutreyininga nga anaaba mukyala wo n'omutreyininga n'omugamba ebintu nga wooteekeddwa bimugamba nga totidde oba tokikoze ab'ebweru bajja bimugamba naye engeri gye banabimugambamu tojja jjagala so mwogere n'abaana tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.